sabira buli muntu yenna ali wano njagala oddeyo ofukamire osabire eggwanga lyattu Uganda kuba we tulaga waki wazibu bw'oyogera ofa bw'otayogera okola ki nze nasalawo kuyimirira ku mazima nasalawo okola ki muganda wange neyanziza mbuzayo bbiri neyanziza mukwano basebo ne bannyabo bw'oyimirira ku mazima yimiriranga ku ki ekyo kye mbasaba era nsaba omukama nsaba Allah asaasire muganda waffe Isma ebyamusobako ye ng'omuntu era amuwe jjana Firidausi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Basebo ne bannyabo twayise ekyamaanyi w'ekitundu kino naye tetunnaba mulaba bw'aba bayisi waali tusaba kino ekitundu kitulemu kikyo abakungubazi mwenna abaliwo twongera obategeeza nti omukulu SK Mbuga azze okwerekera mukwano gwe twongera obategeeza nti omukulu Kasibante School of Beauty naye waali mu bakungubazi wano buli omu mu kiti kye basaba ne bannyabo music industry weeri wano Isma bw'obadde ng'omuzuukusa n'omubuuza nti music agamba ki abadde ne answer music industry nsaba omukulu Bebe cool sebo jangu oyogereko eri abantu bano muganda wa Isma mukwano gwa Isma sina kinyinza kwogera ku nsonga eyo sebo omukulu Bebe we Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakungubazi bannange abaami n'abakyala buli muntu mu kitiibwa kye olunaku lwa leero lwa maziga olw'okuba tufiiriddwako muganda waffe Ismail. Ngenda kwogerako mangu naye nga nyimiridde mu biti bibiri byokka ebirala sijja byogera. Nyimiridde mu kiti eky'okuba omuntu kyekisooka, then ekyokubiri nja ku adresi nanga bwe nsabiddwa ola music industry. Mu kiti ky'obuntu tewali yali yagadde muntu munne kufa naddala mu nfa ng'eyo. Oba twawula pate oba twawula emisango gw'olinga gwa bbulu nze nina gwa redi, tewali yalisabidde munne kufa naye ate teri yalisabidde munne kufa bw'atyo. N'olwekyo nansaba nti ffenna tugoberere na ssaala newankubadde tumanyi nti Ismail wagenze ffenna we tukola ki we tudda. Engeri eyinza okuba ey'enjawulo naye nga tuddaawo. Naye ffe ng'abayimbi mu sayidi eno tulina okuba nti tunyoleddwa nnyo lwa nsonga. Nze omu ku bakonvinsinga Isma oyo okulinnya ennyonyi okudda e Uganda. Ekintu ekyo kigenda kunsigalako nnyo ng'omuntu kuba nalumwa nnyo okulaba nti yali alina amagezi mangi mu kunnyonnyola. Waliwo ekigambo kye bayita okunnyonnyola omuntu n'annyonnyoka. Tetulina nnyo bantu bangi basobola kunnyonnyola newankubadde babeera bamanyi ekyokwogera. Naye baganda bange tufiiriddwa nnyo. Naye buli awaba ekibi tewabula kirungi. Isma abadde asobola okugatta era alese atugasse ffe nga ba-bloggers. Kubanga at least kati musobola okulaba nti organization y'aba-bloggers kati mirimu tebikyali bya kiyaaye. Ffe ng'abayimbi tukimanyi nti kati tetukyasobola kukola nga tetulina ba-bloggers. Era baganda bange bato bange mwenna katubasabire emirimu gyammwe mube nga mubeera mugikola bulungi. Bamaseeka taata
ne family. Allah abatukuumire era abagumye, era nsaba Allah taata akunkwatireko, kubanga Ismail talese mwana okusinzira ku nze alinga atuggaliddeyo nti tetulina kuddamu kumunoonya, naye yali ntegeka yaani ya Mungu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.